Celebrity Track, and of course Koli Allan Cruz is my name, and of course njagala okwanjulira olunaku olwaleero omwami ono. It's my first time oba it's our first time ku channel eno okubanga ate tusoose okubanga ate tumufunako. It's the first interview gye tusoose okubanga tumufuna, and mugende maaso mubeere nga ate musubscribing nga tuli emitwalo 7 mu kanaana y'aba subscribers. That means kyemukola kiba kyamaanyi ate ne waka muba mwagalira ddala. Muzze emirundi mingi nnyo nga muŋŋamba Allan tunoonyeze ku Allan Tonix, tunoonyeze ku Allan Tonix, but olw'omukisa omulungi tusinkanye wano ku ssanyu olunaku olwaleero, and of course atuwadde obudde okubanga tugenda kubanga ate naye tumusoose otulampolampola atubuulire Tonix omutuufu yaani, Tonix omutuufu avaawa, tetumufunangako. Otherwise for now Celebrity Track oli Tonix asooka tubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongere mu maaso nga bulijjo. Tonix nzasinzemu olw'okunnyanyiriza obulungi. I'm happy to be here ku mukutu guno. Sakabi nnyo. Celebrity Track. Yeah, Celebrity Track. It's a Friday, it's a good vibe. Nga bwe tubadde mu studio obimanyi. Bulijjo amanyi Oluganda? Lwaki nedda? Okay. Era olaba nduyimba nja nga sirumanyi. Ola mbugamba ki? Webutyo ebyanyi ebya COVID, you know, things are not good. Naye just byakugumikiriza. Birthday ebeerawo mwaka ki? Mwezi ki? November. Olwa November nange ndi wa November. Allan nga baba mukisa nnyo. Bye nkugamba devotion n'ozimba omutima. Omusajja agambye wa November. Amana kuzo omwezi nga ziba mmeka? 9. Obiraba? Byebyo. Kwegamba aba November mulimba celebrities bangi nnyo. Otherwise, oweze emyaka giringa mu emekaawo? 30. 30. Yes. Okay. Omusajja mukulu kati. Omusajja akulidde ddala. Amanya amatuufu bakuyitani? Allan Ampere. Allan Ampere. Over side. I was born in Barara. But yeah, basically Naye. Olumanyi? Bulungi nnyo. Sure. Mzee wange tamanyi na Luganda. You're telling me? My dad ayogera Luzungu. Kati ffe because mama wange Muganda, then mzee wange Munyankole. So mzee wange tamanyi Luganda. Naye mama wange asobola okwogera Olunyankole. Tamanyi Luganda mzee. Anti simanyi ndowooza bwe yakulira nga talina gy'alusanga maybe lumutawaanya nnyo. So nga tukula nga tukyali bato nga kati ewaka tulina okwogera Oluzungu so that bonna batusobole okutegeeragana. Kuba asobola kwogera Luganda nga muzeeyi talutegeera. Ate nga n'Olunyankole nga ne maama naye. Kati gwe oluyigira kwani? Oluganda ndowooza. Olunyankole of course muzeeyi ne relatives and stuff like that. Yeah, and of course growing up, of course nga abaana abato you play with kids, so you learn the language. Of course buli omu abeera proud ku kyalo kwava. Gw'oli proud of which kaalo? Of course abambara mukimanya yo owakaceeka kamukuzi, shout out. Most of abagaya bangi be nakula nabo. Yes, we are still friends up to now. Bakyali bange. You know, so my bagambye emikwano gy'okola ng'okyali muto gitera okukola ky'okuwangaala, because those are people that know you for you. Most of the time abantu bosinkana gye bujja mu maaso. I mean, you make friends but they know you in a different light. Naye kati gwe wakula naye aba akumanyi gwe nga gwe abakyaliwo ebyaddala. So all my friends from when nalinga from way back, we're still friends. Are you coming from a rich family, a fair family? Mbeera yali mbi nnyo? Did you struggle a lot? Okulira mu family kika ki? I would not say I come from a rich family, but I would also not say that I struggled really. That would be. I was just comfortable. My family was just comfortable. Yeah. What they call what? What they call, I don't know, middle class, working class, something like that. So yeah. I think like most of us, you know, so that's about it. Tonix asomyeko? Yeah. Primary yange nagisomera Mbarara, of course, like I told you, Mbarara Preparatory School. Then O-level yange nagisomera King's College Budo. Actually, nasoko manyi bwotuuka e Buddo. Kubanga wali abaana abava mu tebakutema. Anti Buddo ogendayo ne Max ennungi ate ogendayo oswalayo empale nga tolina. Okay. Yeah. So no gende e Buddo? No, I performed really well. Because you're in your P7? Yeah. Okay. I think I was the best in my district or something like that. District or Western region. That's how I was able. I don't manyibo some of those situations.
atoli mwana wa munene oluusi tosobola so either oli mwana wa munene bwe olina amagezi so that was it but mukama yannyamba nti I was able to perform really well ngenda kusomera enjagala ate budde omanyi kiri compulsory okuyiga oluganda from S1 twalisoma oluganda mu class parts of a chicken tense things like that so by the time I came to Budo my Luganda was really sketching that when nali manyiko nali nimanyi from my mom's relatives mbinga tugenze michale emitiana kusingana bajjajja ne bakazi ngawo mama omuganda ddala yes yani erinya lye eryobuza eryenzalwa namusisi so naye bwe natuuka e Buddo nga bali tuyigiriza because Buddo has that association with Buganda so nga mu class subject nzijukira ne teacher wange w'Oluganda bali bamuyita Miss Namuganyi yeah so it was really interesting era ne Buddo wali oyimba actually singa saagenda Buddo maybe sandifuse namuyimbi because sure because umanyi bwe twatuuka e Buddo mama wange yanjigiriza guitar nga ndi mu yo mam yeah mama yakuyigiza guitar mama yali amanyi okuba mwana ebintu ebyewunyisa but Tata in most cases babayigiriza such things but your mom yeah my dad was very academic didn't really yali serious dad omanyi amasomero gedda aba parents baffe basomera kati mama wange yasomera Mary Hill High School muzeeyi wange yali asomera Ntare and I think that's how they met naye ennaku bali batera okuba n'abasomesa abazungu biki nga babayigiza nnyo ebyo ebintu bya European things, piano, simanyi violin, guitar and stuff like that. Boboli in a good school. So a lot of our parents abazadde baffe abangi I think at that time bali balina opportunity kati bwe bajja mu maaso amasomero amapya gaali nnyo ku kintu kya maxi nti abaana balina okuyita kubanga that's how you get customers kati nga abaana babapakira kati ebya extra curriculum nga tebikyaliyo kati traditional schools ezedda nga za Buddo sayi kyalina systems ezo Sahazi Mwiri, that kind of stuff. Even sports, you see, because we cricket like Mwiri and rugby, soccer. So, Buddo yali in a jazz band with guitars and keyboards and drums. In fact, DJ Brian Chinji owa azanya mu governor. Nali naye mu band yali nakuba. Nenga na student. I think he was. Yali musomesa. No, DJ Brian. Nzokuberawo nga Brian yali musomesa. No gwatubuusa. Brian yakusomesaako. No. He was really good with drums. So sadly surprised when I saw him as a DJ. And of course, your Lillian gwe nayimba naye my first song Beera Nange naye yali mu band with us together. So because of going to Buddo, kyanyamba okudeveloping the talent, the interest. Okay, I had access to a guitar. I could play, sing in fellowship in the church, and muband. Oli kwemu kwayeze zahimba masomo gimusota oli twagenda tugenda ne gundi eyo na Mirembe nga tuyimbira Kabaka mu choir. Wali part of that choir? Yes. Lindako. Tonix, this is an interesting story. Wali part of that choir yayimba oli masomo gimusota? Twagenda ko gundi. I think what function was it? Yeah, because nasoma music at all level. So I remember bangamba guitar, nali njagala kola guitar bagamba tewali invigilator solo kola ki okugispavayizinga mu UNEB. Okulonda ekintu ekirala nga guitar musomesa asolo kola ki. So I did vocals and stuff. So nga mu choir nafa abaliyo. Video ezo walabikiramuko. Simanyi. When you're a student, guys, you see your Sure. Yeah. Okay. So I think the whole experience. From senior 1 to senior 6 ngoli Buddo. After my form 4, I went to Ntare. For my form back to Mbarara? Yes, and form 6. Why back to Mbarara atenga? Oyingide chibuga. First of all, my dad is an OB there in Ntare, and he felt it was, and also Nainjagala kola science is Nainjagala kola arts. Never simpe Buddo nzikole naye muzeeyi musawo. Ayagala nzikole science. Obimanyi byabo nagamba funide ekifeeno jangu okole physics, math, economics, that kind of stuff. Obongo wali obulina nne ebyaddala. So nogana nokola pemu. Nenkola pemu yange. Muzeeyi ngagamba kuba lawyer agamba
n'okuba omusawo olina okuba engineer yampaka osoma kyatata kyayagala era admission ey'ebuddo nengiteekawo ku mmeeza nenkola ki nengenda ntare. But also it also played a part because kati when natuuka entare kyandaga side ndala nnyo nti buddo twali nnyo protected because they used to drive me to school to buddo and drive me back home. every day. No, not every day, like at the end of the term. So I never really used to get out much. Ngaba bana balala at that age abali mu form 40 olusi bagenda ko out what no. It was school home. That was different. Natuuka ntare nga buli lunaku bagayi bafuluma ne bagenda mu town ne bakiringa. Ngamba kyogamba Area boarding section is ng'abaana bafuluma mukko. Ntare is all boarding naye buli lunaku bafuluma ne bagenda mu town nga mu games time kubanga ekisaawe ky'essomero kiri bweru w'essomero so nga mufuluma nogenda nokola shopping wanogenda ka restaurant yes that's the standard that's how the school operates nti saa 10 after classes games gate nga bagigula nga mufuluma nga mugenda abagala okuzanya abagala okuswiminga mugenda wherever you want. So what that helped me to do was that kati nenfuna emikwano muba producer ba local producer oba ba DJ kati that was the first time I used to go to a club and see how it really is. So moving to ebyo, that is how I came to meet ba Good Enough benakola nabo. Before nga tunagenda Good Enough, a story bulijjo gye njagala okubuuza. They told me Tonix ayingira university ogenda tugira ogenda tubuulira amazima. These were rumors. When Tonix comes into the university, obambu wali ogenda kukola lo. Then n'okoma wakati olw'omuziki. What really happened wakati awo after senior 6 ng'ojoininga university? Rumors zigamba Tonix teyamalako. How true was that? Like, give us the real story. I never did law. I was never meant to do law. I was doing a business course. And after my Form 6, because by the time in fact, in Badenjoge, one of my friends I came with in the studio, I was in school with him. When we were hearing January to December, nga tuli ku lectures, nga twakaduka ku lectures, nga tuwulira January to December ku Sunny FM countdown, nga tugenda yingira lectures. Ku university? Yeah. No, I don't know where that rumor came from. Me, I had no break because muzei wange yangamba, you know what, solokola music nga bweyagala, so long as it does not interrupt your kubanga ebintu by'okusoma bw'obiyimiriza obudde ne bugenda banno ne bakuleka kizibuwala okubiddamu, so bimale. Wagala okwongerezawo, maybe ojja kwongerezako masters or what, awo kiba kyangu. So wabimala? Yeah, I graduated in 2011. Oluyimba luno olwabeera nange featuring Lilian. Oluyimba luno omuntu bw'aluwulira abamu bagamba nti walukolera mu vaaka ya senior 6. Lwalukolera? Oluyimba twaluwandiika mu vaaka ya senior 6. Era mwe twalukolera ya twali mu vaaka ya senior 6. Gundi ani awandiika story yava it was your first hit? Obake kayimba ke wasoko yimba mu industry wano ne hitingirawo? Kati bwe nali entale nenfuuka nenkola emikwano ne ba producer abo, I got interest in production. Era ndikukola engoma ku computer. So nga nzikola n'enswalewa mu studio wa producer abamanyikiddwa abawuliremu balabo ba. So beera nange naye was like that. Nakola ka track nempandika some lyrics nenkatwala ewa kiwa Good Enough. Kati ne bagamba track yo ebulamu tujja kuddamu tukole buto, but what you've written, what you've sung, it's nice. So tujja biddamu. So ngo yali I was my first. Soka dukola nga luloweka nga tonateeka mu Lilian. Muvaka na kubira Lilian because it was my first time to go to like a producer, a serious producer in a serious studio. So ngaseeka kasa bulungi nengamba kankubire kyali wange wachi tugende fembi, you know. So ne mugwene ngomole akayimba kano bichi tuye tukayimbe nenjaga tukayimbe fembi nangabe twali. So and she wrote her part actually. Sure. Yeah, she wrote her part. I wrote my part, wrote the chorus, and
I told her she wrote her part, so she was actually really talented. And also nali manyi nti amanyi okuyimba kubanga I'd been singing with her, so I knew she knew. So and it was easy. Kayima ne tukakola. Just that of course nga bw'obimanyi wamala okukakola ebya promotion ebiki ebyo kuwatanya okuyiriba oluse badde mba tebabisobola kati nga bize eyabikola ki eyabiyingiramu oli n'akita, you know. But anyway, engeri gye twakikola kyali just for fun. Kyajaliryani ku muziki Omanyi ffe eyo project just twagikola kunyumirwa. Twali tetulina plan eri awo, sagala kulimba. Twalina plan mbu tugenda kukola kino byammwe byavaaka jangu tuyimbe era twamala okukakola ne tukakubira mu bakyali baffe bawulira akayimba mwakubira mu bakyali bammwe n'abazadde baffe bawulira akayimba katubakoze nga kakabi. Omuntu eyayamba ennyo oyo producer Naye kati yali kubanga yali mu industry bangoni nga yasoolola ffe bye tusasoolola nga ffe just tugamba bitu nga yagamba manyi kana akayimba kali serious. Yeah, even most of the things like, you know, coming to Sanyu FM or going to KFM. One about DJ. I remember the first DJ I gave the song to, I think, was the late DJ Momo. Eragundi ya Eddie Antuma, I remember. Then DJ Bobby. Bobby Intino. Down at Club Silk. Those were the first DJs. Abasoko Korachi Okafu. Na nengoli yali atukubanga fe twali tetumanyi kyako. Yakwatira video. Video yali Medimens. Medimens? Yes. Yali anzo kwata video igo omuleme. Yes. Wamuwa kyammeka mu biseera ebyo. Wamitwalo nga 5. Wamitwalo mingi. 8. Nenga kabira kakadde kyemma. Nenga wojijje. Naye gundi oyo producer yampola. Hey. Okay, he really believed in our talent. So apart from okutubulira where to take the song or what to do, ne video kati ba Medimens twali tumanyi Naye yali abamanyi bo. Did you sit down at a time n'ogamba Lilia n'ogamba man this olaba oluyimba lukoze kino olukutteyo tukitwale maaso letted bya collab gundi a duet? Okay, that was a thing because we were just things became complex because kati yengo omuwala atenga ne family eri very protective. Kati ng'ebintu by'endongo manyi bya kutambula kiro biki kagwirawo kati nga tuwereyo club geyo silk events biki kati nga bimuzibuwalira, you know. Yeah, subira yali ayagala. So like that kintu nekisigalanga when agenda okukolera oluyimba olwokubiri ngo ready. I mean if you can't promote and you can't appear for shows. Abantu bamukubuuzanga ku shows. Not really on shows but on interviews, yes. On interviews, yes. Ate bonna mala okukola nsuubiza next and then yenze that was really it. Yeah. When was that first time lwasooka oli olimba ku radio? Yali radio ki? Sanyu yasooka ozanya olimba. Beera nange. Yes. The radio endala zonna za Lugoba mbu lwali to Urban. Wait. Radio endala zonna zagoba beera nange. Lwali to Urban. Sanyu yokka yali receiving kubanga ereze ebiseera Sanyu ng'erina onu kuzanya Urban music ate nga yo yali tegendera nnyo mbu kyekiriwo. Sanyu yali yeesalirawo. Nga bo basobola ozanya olimba bokka ne babanga bwe bokka abaluzanye kasita bo babulira nti lulungi gye bali. So that is what happened. Ekyo kyewuunyisa Nnyo. Nti bagoba sola kyerabira nti twatambula bonna ne bagamba maani engeri gy'oyimbemu kana akagambo lwaki tukubanga ekyaka miliyoni ate nze ndi naye kati owuliranga Maama Mia maani ng'ebintu bye batugamba. Sanyu yokka yagamba manyi this is what we're looking for and did Sanyu yateeka ku rotation kati n'abalala ne bapiikinga. Yeah. Abamu ne batukubira ne bamba kali akayimba kali oleese okyakalina. Baddamu ne bakubira. Abamu bwe twali tusobodde kutuukirira ene babali bawulira oluyimba and atulimo bwe liyingira ne club but DJ katabalanga, you know, also the radio personalities never bagenda mu clubs and stuff and then the people started, you know, embracing the song. At a video where fuluma nayo is now ku East Africa TV. Ne video eyo bulijjo mba njagala okubuuza temwakyusa muba wakyusa emirundi ebiri soko tubulire Naye yali awo mu closet yawo engoye ekikumbani yakikuwa kuba netegereza video eyo Mabilizi Plaza.
esajja wasobola okolya mu video wagikola ku mabirizi Jega nali kumacha nga sina kyakamula nga bankubidde video tingana kikuba kugikola leero nga sina kyakamula funaawo kyofunaawo nali kwata kuboda nengendaawo nga sanga 4 kumacha nga ngenda nengula t-shirt bagisandu gisera t-shirt emitwalo 5 ennaku ezo nali mpulira nga zazo emitwalo 3 n'ogijjawo Daddy teyakuyambako awo mama tannamanya nti oli mu music no abakadde bange they've never really bibyo wagala bikola bikole tetujja kugaana naye tugenda sente no tebabissaamu sente ate bakuseemu sente bakusomesa ate bayagala bikola ojja byekolero byeyize makale mami daddy bawulira batya olunaku olusooka ng'okubye hit beera nange nga izo lova bo bali tebabiriiko ndera sibakyali baabwe bali bagamba naye omwana ng'afaanana ng'omwana wammwe ku tv ono si mwana wammwe bebabagambanga bagamba kweri omwana owaffe ng'aliwa ng'akola ki it was kubanga nali very when I was young nali very academic abantu abangi abaali bamanyi nga nkyali muto baali tebakikkiriza nti I was the same person kubanga nali very focused very academic nga bwe mbadde nkuwulira drive to school drive back to home books I mean that's how I managed to go to good schools so it was Charlie out of character so good enough omwali bangoni be bakusayininga oba just yali gundi agreement personal agreement I wouldn't say twas signing but like how you meet someone. First of all, I met them at a Palm Awards launch in Western Uganda, street bash in front of it. I remember navayo kusomero ntaye nengendayo kati ngwede nali nkoze mikwano ne ba DJ abali bakola zi playlist bichi nenanyini club yali chali wange muita kafooko nemugamba man Palm Awards zaziman bagala Western artist kati ba producer bagamba wange musoseke yawo kati ekirungi kye bakola nga Palm Awards kyekola nti ba upcoming n'abayimbi abanene bonna bateeka ku backstage yemu ne bo omukisa okuinteractinga n'okunetworkinga so ng'olumala okuinteractinga olumala okuva ku stage ng'odda backstage kati odda backstage ng'obadde bawulidde kikyokola kikyosobola ku stage so by that time of course nanga I had some songs I had produced myself and sang so when I got backstage I remember I met Juliana. I was really a big fan. Michael Ross, those were the guys that were popping. Yeah. But I was a very, very, very huge fan of Ngoni because sound we baleta sound is a nakunga local music fenga generation yafe tatukolera really ngali a bit to atatukolera ngakolera bakadde naye Ngoni abudde bwa Juliana. Okay, but Juliana, I think that was much earlier. But later they say it, and I don't wanna be with me no more. Or Nkuechi, Irina Mubiru. Our sound yatani kuchuka. Atichali yali the same stuff. Kati bangoni beba jate ni bachitwalira ku level ndala. You know? So, that's why I really approached them. And they bali what I have and they appreciate. Say, you know what? Bumala okusoma mu back jangu tulabe kyesobola okukola. The rest was history. Yeah. Okay. As we are winding up, tell us about your first experience on Olinya stage kye yasooka. Did you ever win any Palm Award ezaliwo wangula kote wawangula? Stage nasooka okulinya ko yali ya Palm Awards. Palm Awards ndoza zezikyali awards ezikyasinga y'okukola amakulu. The awards okazi nalinda byezaliziwa exposure eyo nti okola country tour buli muyimbi ali nominated ajafuna platform of performing a countrywide sponsored all costs with an allowance ati award zaddala angate buli award eriko sente wajifunako yes muyimba ki era bera nange won a Palm Award for best R&B song that year ine waka and bera nange was also nominated for the MTV Base Listeners Choice Award that year. Kyekikuumye okubeera nga gwala Tonix n'okutuuka kati ekikusigazaawo mu bantu? I think maybe character obutaba mu ntalo maybe also humility. Omanyi abantu people talk a lot of stuff but at the end of the day engeri gye weeyisamu ng'omuntu kimataringa.
So I think one, I do music, ekyannyingiza mu music is passion. So passion ekusobozesa overcoming ebintu ebingi nti bw'oba wayingiramu for just kufunamu kasente osobola otuuka n'opowa n'ogamba man, but when it's passion you have the drive to keep going, and talent of course, and also God's blessings, you know. Osobola ofunamu family mu music. Ate family bagijja mu music. Osobola kale kuba kati kale bw'ofunamu kasente lubingi nnyo by'osobola okukola. Oyina amaka, oyina omukyalo, oyina omwana, ebintu bwe bityo. Music sibadde ebyo bintu sibadde sibirowoozanga nako. You know, for a lot of time in my career, that was the last thing on my mind. Omanyi bw'oba oli hustler, you're looking at making things happen. You're not really thinking about family and stuff. You're just thinking about the next thing, the next. So toyinayo omwana, toyina mukyala. No, I mean, I'm dating, and I have a kid as well. Yeah. When was your first plane? My first plane, I think back then, ennyonyi yange yasooka nali ngenda Kigali for East African Party. Nali ngenda ne, I think, Talent Africa, Alibai. Biki by'osobodde ofuna music? I mean, everything. My life, basically. Yeah, my life. Emmotoka yo gye wasooka ovuga wagijja music? Yes. Emmotoka kikaaki? Toyota Windom. Okay, Tonix, as we are winding up, abakyala bakwagala nnyo. Waliwo akayimba kensinga okwagala sikyajjuka title ne bakena everything you do makes me yako, then signing out. Okay. Then nawo tubule ne project gy'oleeta mu maaso awo. Buli kyenkola kikolera gwe baby, nze neewaayo okukuuma omubeezi wo era n'olyoka onkyapa maama nze simanyi, I swear I'll go crazy, I lose control, you have me suicidal, oh no, tondeka jeje suubiza titolindeka nana. Allan Tonix. Wandikira oluyimba? Yes. No, wayima ne fiye gwe walwandika? Yes. Nalwandika co-producing as well. Most of my songs ezasooka Misibera nange nsuubiza yenze zali produced by Good Enough. Then January to December producing ne Suna. I think that was the first. Twawandika fembi bwe yawandika ebibye. It was concept video? Video yali ani wandika concept? Yali Musta, I think. Yali Musta. Ani gw'otannakolako naye Uganda gwe wandyagadde okukolako naye? I mean, there's so many people to work with. Me, what I do, I work with anybody because. Basaba nnyo oluyimba lwa Tonix ne Juliana. When is that coming? Soon or? Well, I would love to do a song with Juliana, but I don't know if she's actively in music right now. You know, I mean, at one time I even had like a perfect song for her. I think I had a song. It was produced by Andre that I was supposed to, a perfect song for Rema? A vocalist. Yeah, Rema is also good, but some of these artists are complicated. Have you performed there or performing in Coca-Cola studio? No, I haven't. And that's also another thing with some of the things we have here in our local industry. And sometimes I want to take your politics over everything else, you know. I don't want to talk much about it because it's a. Okay, your celebrity track, and of course Allan Tonix bwatu betumaliriza olunaku olwaleero, and of course if you have a question commenting awansi nja kuba mukunoonyeza ate nzire mubuuze. Last one before we go, wakola oluyimba ne Radio and Weasel, and of course the later radio. Soko tubulire ki ekyaliwo mu eyo period? Radio and Weasel, I met them through a certain promoter, a Nigerian promoter actually. Nigerian promoter? At the time they did Potential. Potential balikuwa ne Ozzy. Nze nenkola swag meter ne muganda wa Ozzy Roberto. Baluganda. So that's how ate guy yakola link ya Potential, yakola link ya swag meter. So that's how we got introduced and we became friends basically from then on. Even before we did the project, we probably were mukwano for quite a while. I think in all the artists, I think Mose was real.
you know. Yawandika. Mose and Rizzo, they were real. Yeah, Mose wrote. Actually, we co-wrote, but he did most of the writing. Yeah, it was an amazing project, really easy to work with, and ye muntu gwendabye mu industry atatya aba artists abalala bonna balinamu akantu okutya omuntu omulala okusinga, batya collabos, batya ayinza okunsinga. Mose yali talina kintu ekyo. But artists, they can't even give you, they can't help each other because balowooza ajja kunsinga. Mose yali talina kintu ekyo. Wakubye otya hiti okugenda Mauritius bangambye gwe Daddy Andre ya Mose mukubye Mauritius akazinga konna mukamazeeko. Mauritius just balina sound abakolera. Yeah, balina sound abakolera. And I think Andre's sound, because like the song Romance was like an anthem there, you know. Balina sound, waliwo sound wabwe abakolera. Wakozeyo n'oluyimba. Of course, nakagendayo emirundi. Audio wamutale ku YouTube. Audio kwali ku YouTube. Baluyita batya? Sexy Chocolate. Luli kubanga luli, it's like a French thing. Ogenda kuddayo. Anti-COVID yatusalako. Wali tugendayo, then tugende ne bayitayo. Waliwo islands ezendalaawo. Mauritius eri mu continent. Ndoze eri mu Africa. Lwakuba di island. Naye ogendayo, eri fane kubanga n'abantu bayo balimu oluyindi. So I think it's in Africa, but hell, who knows, you know. But yeah, it's a very good vibe, and it's always good when you have new territories and realize that. And Tamanyi bagamba, what's the saying? Sometimes a prophet is not appreciated where they're born, in their hometown. Kati bogende nga bakwaniriza nga president sebo. Notukeno ngaba Allan bakuwa popcorn. Allan Tonix, you have a celebrity track. I want these guys to check out my social media. Okay. My YouTube is at Allan Tonix. Tonix is IKS. Musical yeno mukade kwali. Yena. Did you copyright your music back? Yes, definitely. Okay. Of course, my Facebook, Instagram, Twitter, Allan Tonix, Allan L Tonix IKS. Ate nga bwe twali twogera ku mpewo nti we're not supporting, especially more so now in COVID. You need to support artists by buying the music. Get on iTunes, get on Deezer, get on Spotify. All the music is there on all those platforms. Yeah. Celebrity track Allan Cruz, Mr. Handsome, and of course, devotion of kwali bulungi nnyo kubanga ensonga zonna zikwazaganya bulungi nnyo. For now, subscribe on our YouTube channel tugende masu benga ati numbers ziwera bulungi nnyo. Like and share this story. Allan Tonix, you never know. Eno omuntu gwejjo kyusa mu maaso eyo obulamu. For now, I'm out. Muse bulungi mweraba. Celebrity track. Subscribe.